Julius Batami yakwata ekyokusatu mu kunoonya omulimi asinga 218 mu nnamateeka omutendinga kuno yagatako okulima n'okulunda mu faamu eya JB Mixed Farm ekamuli mwalimira n'okulunda ebisere by'enjawulo omuli enkoko ebyennyanja ssekoko n'embizi ng'ekiseera kino yeteekera kugenda budaki kulambula abalimi eyo nga bwe bakola nti ekigambo bulimi n'obulunzi kufuula omulimu kiyinza okutwala anyway tuyinza kusuubira kati nze gemulaba wano bannaffe abatusaponsaling batwala budaki kulaba abantu naye edda nga tolaba muntu mulimi yenna ng'olowooza nti ayinza okugenda budaki. Batami agamba nti alonda embizi zisobola ku 6 mu faamu eya JB Mixed Farm ekamuli kyokka nga kisudde nti akatale k'ennyama y'embizi ekamuli kakyali wansi okusobola okukola olufula y'embizi nga bw'alambulula. Embizi gy'otunda emitwalo 5 ng'oli Kampala ng'oli Kamuli wano e Kampala okufunamu miliyoni namba. So nagenda okulaba nga nfiirwa nnyo kwe kuzimba olufula wano mu Kireka naluzimbye lwawedde kati ngenda kwetanga embizi nga nzirundira Kamuli nga nzitaano nga nzisala. Lufula eno gyakoze agamba nti emazeeko obukadde 5 ng'asuubira okusala embizi esiba mu 2 n'ebikumi 3 olunaku nga yeesukkiridde ddala okubeera ey'omulemu mu Kampala okugeraganya n'eziriwo 2 ku 3 edde era lufula luno lwe lusooka okubeera bwe ruti mu Kira wano mu nfula ze ndabyeko the first of its kind wano mu Kira municipal council n'abakaazi bamaze okululambula balusiimye era kati tuli ku layini nnungi. Agamba nti ng'ogyeko okwongera ku byenfuna ng'omulunzi lufula eno egenda kukyusa ekifaananyi ky'abannaku nga bayita mu kubatonderawo emirimu kusa n'okubagulako embizi. Ababuuti bagenda kukola bano abaana abagenda okukima embizi egyo tuzigula abaana bagenda okuzisalasala wano embizi nga 200 wetaaga n'obeera nga n'abasajja nga 15 abazikolako every day. So ezo sente bwe ziri bano badrive abagenda okuzivuga emirimu we giri. Aliko obubaka bwawadde abalowooza nti okula mu ofisi tebasobola kufuna budde bwenyigira mu kulima n'okulunda n'abategeeza nti enkola nkadde nnyo. Those are very poor managers. A good manager will always train people. No training abantu nogamba kati yes nze nkola wano kirenga sudiru abadde ne banka abadde ne hotero ayina kabira club yona tabeerayo naye a good leader always a good manager nga wasoma nogamba na degree yange na diploma yange oli capable okuteekawo enterprise noteekawo abantu abayinza okubikolamu nokozesigaza kigambo kya supervision. Twogere ku namu ku batuuze mu kitundu kino ne bategeeza ngu bali abasanyufu ebyensuso olwa pulojekiti eno ebaleeteddwa mu kitundu kyabwe ne bategeeza nga ebyenfuna byabwe bwe bigenda okukyuka. Nze kannyini ayogera ali wano emiyampa ku mirimu giwano era n'okutambuza kino n'olutuusa kutuuka wano kituuse. Waliwo abagenda okusuubula nga baguza baba anateeto babaawa baba akansanga bagenda kufunamu kubanga omuntu bw'aleeta muwogo agenda kufunamu, omuntu bw'aleeta lumonde agenda kufunamu, omuntu bw'afumba ebigere agenda kufunamu, n'abalala bagenda kukima n'ebyenda nti byambwa. Batami asiba n'Uganda ddala abalimi n'abalonzi okweta mu mpaka z'okunoonya omulimi asinga 219 basobole okwongera okufuna obukudde obw'enjawulo bayinza okugazi ebyenfuna byabwe nga bayita mu kulima n'okulunda. Muyingire competition zino za good vision zeranga mawulire mu competing this year kuba nze kati namaze okuyitawo namaze okufuna ekifo kyokusatu ate nja kuddamu after 5 years naye nsaba mwenna abali mu kulunda muveemu ewandiise mujje ekirala mu kutwala ng'omulimu. Damba Tadewo yakusakidde guli eno ku Bwakedde TV.